okukowoola abantu bonna bajja eri obulungi bulungi bwe bulimu obwo. Inna asdaka alhadith kitabullah wa khayrul hadi huda Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Ng'omulimu gwako kagenda kukowoola abantu kujja eri busiraamu. Wayamuruna bilma'rufi, ate kabalagire n'okukola empisa ennungi. Kabalagire n'okukola empisa ennungi, okumanya empisa ennungi zagenda wala. Empisa ennungi zagenda wala. Ewo olagira empisa ennungi, bw'obadde okimanyi omwana wo ogenda n'anyenyawo vakedo wa mulirwana mpisa mbi, si kya mu mpisa. Omwana wo ogenda n'anyenya emiyembe gya mulirwana, si kya mu mpisa. N'agenda n'agironda nga tebagimuwadde, si kya mu mpisa. Sahaba omu min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, Abi Daruda yagenda n'aliraana omugagga. Mugagga yasimba omuti gw'entende etabi erimu neridde ewa Abi Daruda. Neridde ewa Abi Daruda. Naye Abi Daruda teyaganya mwana we kulonda ku ntende eyo. Teyaganya. Yakeeranga nnyo ku makya ssaawa 10 n'agenda mu subuhi nga beebase. Kana balondoleka abaana bo n'ogera ku muziki. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.